Tiawo palapase natandika mbu simanyi ate Sindi ayagala kuteka ate Sheebah ya bookinga date ya bookinga olwo olutalo terugenda kuggwa kati. Okay. Terugenda lwa Sindi ne Sheebah. Omanyi wotandika okogera nkuwuliriza nnyo bagamba eriso ly'omukulu. Awadugale walaba. Olutalo lwa Sindi ne Sheebah terugenda kuggwa kati. So mbadde nsaba aba beruvunaanyizibwako balukwateko. Naye ate recently nga Sindi yakavaayo okugamba nti ttiimu ye yagenda ekkolero ne booking ekifo. Sheebah yafulumiza ka video ku Instagram nga yambadde t-shirt ng'eraga venue ekyali Kololo Airstrip Yellow Festival. Naye kati ku bonna nze njogera amazima. Njogera amazima kuba nkolera abantu. Ate kirungi leero tekuli wuwo. Si olunaku lwa bonna bagenda kukola bonna bakole. Then kijja tumala okulaba ani yaani. Kuba Sindi yeepikidde nnyo Sheebah. Tava mu gym nze nkugambye. Sindi yeepikidde nnyo Sheebah of late. Kaakati twagala okulaba Sheebah ne Sindi kiggwa kitya naye Swag mama mu ndongo. Bwe mu ndongo. Sheebah ine waayo oyagala bwe tujja mu ndongo essaawa eno no nga tuvudde n'emya ssaawa eno bwe tujja mu ndongo Sheebah ine ennyimba nnyingi. Awo wennyini wenalabidde abaana nga batokomoka omugambo mu comment section nga bagamba naye bannange Uganda olemwa kati Sindi yakoma ddi okuba ne hit naye nga abaana tebamanyi kayimba kaffe ka bompaate. Nze nkubuulira bwe kijja mu ndongo Sheebah ine ennyimba nnyingi naye when it comes to talent Sindi ne vocability okitegeera so bw'ogenda ku show ya Sindi you expect the vocals, performance manyi nnyo ne bandi yaffe tetugireka mabega amaloboozi ogenda kufuna amalungi ennyo but tetumanyi turn up. But bw'ojja ku show ya Sheebah expect ennyimba ennyingi vibe naye nayo tetumanyi bungi bw'abantu kuba ne Sindi yasemba okutegeka nga tugenda mu covid yakola bulungi ate ojja kwekanga nga bba abantu baagala bwagazi ndongo nnungi. So when it comes to good music Sindi has the good music but enyimba ina ntono. So bwe twavudde waawo